amatendo amajjuvu ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba asse ebyengera n'ekisa n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Baddu ba Allah abalungi, olwaleero njagadde tujjukanye ku hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mwe yatugambira nti kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti kullu mawludin, buli muntu azaalibwa, buli mwana azaalibwa, yuladu ala alfitra, azaalibwa ali ku butonde. Obwaki tujja kukiraba. Fa abawaahu, naye bazadde be ababiri, yuhawwidanihi, be bamufuula omuyahudi, au yunassiranihi, oba ne bamufuula omunasara, au yumajjisanihi, oba ne bamufuula omuntu eyeesinza omuliro oba kyonna ekirala ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Mu riwaaya endala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku nsonga y'emu yagamba nti ma min mawludin illa wa yuladu ala alfitrati, teri mwana azaalibwa okuggyako ng'azaalibwa ali ku butonde. Bwe twagambye tujja kukivuunula ekigambo ekyo. Fa abawaahu, naye bazadde be ababiri, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, be bamufuula omuyahudi oba omunasara oba omusinza w'omuliro oba ekyo kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka mweno riwaaya yayongerako n'agamba nti kama tuntaju albahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a, nti ngera bwe mulaba ekisolo bwe kizaalibwa nga kijjuvu, abange mukirabamu obukendeevu bwonna. Tayyib, alfitra ekizze mu hadith alfitra, obutonde bwe buliwa. Abamanyi balina ebigambo bingi ku kigambo obutonde mu hadith ebyo, naye titwagala kugenda mu bigambo by'abamanyi, twagala kujjamu kye tulowooza nti kye kisemberedde amazima. Abamanyi bagamba nti obutonde obwogerwako mu hadith, annaqa, bwe bwerufu, wal isti'dad liqabuli alhaqqi wal islam, n'okubeera ng'omuntu ateekeddwa bulungi okubeera nti akkiriza amazima n'obusiraamu. Annaqa wal isti'dad liqabuli alhaqqi wal islam, kwe kubeera nti omuntu mwerufu mu ndamu ye ate nga bamuteeseteese bulungi okubeera nti akkiriza amazima n'obusiraamu. Imam Ibn Kathir rahimahullah yagamba mu kitabo kye ekya tafsir, yagamba nti inna allaha fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tawhidihi, nti Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka ebitonde ebyo byonna nga byakumumanya nga bituuse wano ku nsi, ate bimale bimwawule, byawule Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah atugamba mu Qur'ani nti fitrata Allahi allati fatara an-nasa alayha, obutonde bwa Allah bwe yakola ng'abantu bonna kwe balina okubeera nga bwe busiraamu. Amakulu, buli mwana azaalibwa alina kubeera musiraamu, naye abakola omulimu ogw'okumukyusa eddiini be bazadde.
ebamufuula omuyahudi oba omunasara oba eyesinza ente oba eyesinza omuliro oba eyesinza kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okututonda ffe abantu ku mugongo gwa kitaffe Adam, nga tukyali ku mugongo gwe, Allah agamba mu Qur'ani nti wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah agamba nti yatujja mu migongo gy'abakitaffe abantu ffenna, amakulu mu kitaffe Adam alayhi salam, n'atujuliza ku myoyo gyaffe nti abange sinze mulezi wammwe. Abantu bonna ne tugamba, ffe abali wano n'abataliwo n'abali mu kkanisa ffenna ne tukkiriza ne tugamba nti bala, gwe mutonzi waffe, shahidna, tujulidde. Allah agamba nti an taqulu yawma alqiyamati, kubanga muyinza okugamba ku lunaku lw'enkomerero, inna kunna an hadha ghafilin, ffe tetwamanya nti gwe Katonda waffe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakikola tunnaba na kujja wano ku nsi. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kati kino kyatugamba nti kullu mauludin yuladu ala alfitra, buli mwana azaalibwa bamuteeseteese okukkiriza obusiraamu era abeere musiraamu, teyakijja mu bbanga, wabula ne Qur'ani nayo kennyini ekikakasizza nga ne ku nsi ffe tetunnaba kujja, ffe abali wano, naye nga kitaffe Adamu yaliwo, twajulira ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe mutonzi waffe. Kaakati buli mwana azaalibwa mu ndamu ye wa kukkiriza Katonda, naye enzikiriza gy'agoberera ebiseera ebisinga ebeera ya kitaawe, naye eky'okuzaalibwa nga akimanyi nti agenda kukkiririza mu Katonda, ekyo kyo weekiri. Ne bannaffe abatali basiraamu nabo mu kunoonyereza kwabwe baakizuula nti ekintu ekyo kituufu. Era profesa omu ayitibwa Professor Barrett ku Oxford Center for Anthropology and Mind yakola research n'atuuka conclusion egamba nti abaana abato bali predisposed to believe in God. Abaana abato bayinamu olumanyo olw'okubeera nti bakkiririza mu Katonda. Abaana abato betulaba abatannatuuka mu myaka gya kutegeera, munda mu bo mulimu ekibagamba nti Katonda gyali. Era mu bumu ku bubonero obw'olwatu okukakasa ekintu ekyo kwe kubeera nti abaana abato batya nnyo ebintu ebitalabwako. Bw'omugamba nti wano waliwo omuzimu oba omusambwa oba ekintu kyonna kyamanyi nti tekirabwa naye kirabika okuba nti gyekiri, akkiriza. Kati nga bwakkiririza mu ekyo n'ekya Katonda nakyo bwakola ki? Bwakikkiriza. Enjawulo yokka weeri nti okukkiririza mu Katonda yeetaagako omuntu amulaga ekkubo ettuufu oba amulaga Katonda gw'alina okukkiririzaamu. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala mu kututonda ffe abantu nga kyatwagalamu kumutegeera, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saatonda majinni n'abantu okuggyako nga balina kunneesinza. Toyinza kwesinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tomutegedde.
ate bw'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala kiba kyewuunyisa obutamwesinza. Era na buli kitonde ekiriwo kisinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah agamba mu Qur'ani nti teri kintu kyonna okujjako nga kyawula Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tasbih kwe kukaddasa Allah subhanahu wa ta'ala, okumusuuta n'ebyo ebimwawula ku bitonde bye ne bimujjako na buli bukendeevu, ye tasbih. Bwagamba nti subhanallah wa yawkana Allah subhanahu wa ta'ala, toyina bukendeevu bwonna, toyina kitonde kikwefaananyiriza. Allah agamba nti buli kitonde kyonna ekiri wano ku nsi kitendereza Allah subhanahu wa ta'ala, n'ebiri mu ggulu, n'eggulu lyennyini nalyo litendereza Allah subhanahu wa ta'ala, era ne bamalaika nabo batendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate at-tasbihu min al-ibada, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nakyo kiri mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitwawula ffe amajinni n'abantu ku bitonde ebisigadde nti ffe Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amagezi n'atulaga n'ekkubo naye okusalawo n'akutulekera. Gwasalawo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala oba obutamusinza. Era teri muntu agenda kwekwasa Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lwa nkomerero nti ye kyamugaana okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga teyamumanya, okujjako nga mazima ddala teyamumanya. Naye nga Allah omumanyira mu bitabo byeyatusindikira, mbabaka byeyasindika gye tuli, ne mubonero obulala obulaga okubeerayo kwa Allah ng'eggulu, ng'ensi, nga naawe kennyini oli kabonero akatulaga okubeerayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omwana omuto azaalibwa Allah amaze okumuteekateeka okukkiriza amazima. Kyekyo mu riwaaya ey'okubiri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti kama tuntaju albahimatu bahimatan jam'a, nga bw'olaba nti ensolo ezaalibwa nzijuvu, hal tuhissuna fiha min jad'a, abange ensolo eyo mwe mugirabamu obukendeevu bwonna. Obukendeevu wano obwogerwako si bwe bukendeevu bwezaaliddwa nayo, wabula obukendeevu obujja ng'emaze kujja ku nsi, ng'okugitemako okutu, nga bano abazika straightinga, yo ejja nzijuvu. Kati n'omuntu naye bw'atyo bw'ayingira ku nsi ng'omwoyo gwe n'omutima gwe n'omubiri gwe byagala kukkiriza mazima. Ani amuleetera okukkiriza agatali mazima, okukkiriza obutali busiraamu, okukkiriza obulimba? Be bazadde. Era awo nno tujjawo ekyokuyiga nti mu bimu ku bikakata ku muzadde kwe kufaayo ennyo okusomesa omwana ebikulu mu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyali mu myaka egy'obuto, kubanga emyaka gino egy'obuto omuntu akwata nnyo, ategeera, ate kyafunye ne kisigala mu bwongo. Allah agamba nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a. Allah subhanahu wa ta'ala yabajja mu mbuto z'abamaama bammwe nga temulina kye mumanyi. Allah n'abawa amatu, n'abawa amaaso, n'abawa amagezi. Dr. Muhammad Ali Al-Amri bwe yali ayogera ku aya eno yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku kutujja mu mbuto z'abamaama baffe nga tetulina kye tumanyi, n'atayogera ku kutujjamu nga tetulina kye tulina, kubanga wano ku nsi tulina kubeerawo nga tusoma so si kuŋŋaanya.
mu bimu ku bikulu bye tulina okukola wano ku nsi kwe kusoma. Okusoma kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allah ganti tegeera, yiga, soma omanye nti teri alina kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Teri katonda asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo basoma kisome ne bakitegeera, n'otegeera obukwakkulizo obugira ku shahada, n'otegeera empagi za shahada, n'otegeera ebijja omuntu mu ddiini, n'otegeera byokola ne bikunyweza ku ddiini, n'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ne byatayagala. Naye okwo okusoma bakutandika bakyali bato. Olwo nno omuntu kwe kunywera nagumira. Naye era ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu nga amaze kulirira mu myaka n'alyoka atandika okusoma, oluusi wabeerawo obukendeevu, kubanga ebyetaagisa okusoma bingi, kyokka ate akaseera kalina ke kaki, kubanga oba bize mwebuli, ebyetaaga ewaka, famire, ebizibu n'ebirala. Kati omwana omuto ono musomese eddiini, aqida entuufu, enzikiriza entuufu, musomese okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, musomese ebijja omuntu mu busiraamu, musomese ku shiriki nti Allah tamwagala, musomese ku bintu ebikaafuwaza omuntu. Buli kyonna ky'omanyi nti kiyinza okwonoona enzikiriza ye akiyige ng'akyali muto, ayige n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, kubanga okusinza Allah kutwalira mu buli mulimo gwonna Allah subhanahu wa ta'ala gwayagala era gwasiima. Kati ya hadith gye tubadde twogerako olwaleero nti kullu mawludin yuladu ala alfitrati fa abawaahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Buli mwana azaalibwa mu mutima gwe wa kukkiriza amazima n'eddiini busiraamu. Baani abamujja ku mazima ago? Taata ne maama. Wabula ate wano waliwo ekirala kye twongerako nti ekyokuba nti abazadde y'ensonga enkulu eyamujja ku mazima, tekitegeeza nti ekyo kimusonyiyisa okuva ku mazima era n'atabonerezebwa. Ebbanga lyamala ng'amazima gamujjira ne gamutuukako n'agamanya n'agategeera, naye ye n'asigalawo ng'asazeewo okulemera ku ddiini ya kitaawe ne maama we. Ekyo tekimutaasa nti nze eno y'eddiini kitange gye yansomesa, y'eddiini gye najja ku mmange, kati siina bwe nnyinza givaako. La, amazima bwe gajja ng'okuze n'ogategeera. Era taata wa nabbi omuto Abu Talib yafa alemedde ku ddiini y'okusinza amasanamu, naye ng'ensonga gyawa nti ndi musajja mukulu akaddiye, ate eno eddiini kwembadde kinaalabika kitya mu bakulu bannange, kinaaba kya buswavu, naye ng'amazima agategedde era waakuyingizibwa muliro. Saba Allah subhanahu wa ta'ala agututaase. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo, atukuumire obukkiriza bw'atuwadde, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obulungamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuttire ku busiraamu, tumusinkane nga tuli mu abo be yasiima ku nsi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okujjako nga waliwo ayinayo ekibuuzo oba shay wailla, pozi nga waliwo ayinayo ekibuuzo naye waba tewaliiwo, khalas.